munyambe ko tusale guno omusango engeri omusango guno gye gulimu nkuba kyeyo oba gye gukwata ku nkuba kyeyo era nange ensazeewo inguleete mu bankuba kyeyo omusango guno eno tugusale tumanye omusango gusingaani gusinga mwami oba gusinga mukyala bwe guba gusinga mukyala otuwe ensonga zo lwaki omusango ogwo gusinga omukyala ate era bwe guba gusinga omwami era otuwe endowooza yo lwaki olowooza omwami ono omusango gumusinga. Akatambi nno njagala okawuliriza bulungi nnyo okawamba tukawanvu naye kali waffe okuwuliriza lwa nsonga ogenda kuyigamu gwe ng'omwami ate era gwe ng'omukyala tuleme kugwa mu mistakes bwezi. Nawe yenze Shila Adita nga bulijjo nkomyewo n'akatambi kaneeno era nga kakwatagana ku bankuba kyeyo. Nsaba o commenting your best comment, liking a video, kwata ku notification bell, subscribing nga buli katambi konna ketukuteerayo kabeera kakutuukako bulungi. Katugendeko mu katambi kono omwami tukawulirize alaajanira mukyala we eyagenda ku kyeyo tubeere ate nga tukomawo. Baganda bange nina obulumi bwange ng'omuntu mbadde nsaba munyambeko just mumpe ku magezi. Akeera ku makya bwe mundabira wano bwakeera ku makya nenfuna omukazi eno emboozi abanagira bajja kulaba ng'ey'ekisiru naye nsaba ku magezi kuba ndaba binfuukidde ebintu ebitategeereka saaza kati ndaba nga ndi confused nyinza n'okukola ekitategeerekeka. Nakeera ku makya mukazi wange nemuwasa nemuzaalamu omwana twabe naye ebbanga omwana aweze omwaka tegwaweera baida gwali mwezi 9 n'ekitundu. Omukazi wange najjamu endowooza egenda ebweru teyalowooza ku kyamwana yalowooza ekintu kimu nti leka nsuule omwana ngende ebweru. Yakeera ku makya embeera yaffe teyali mbi teyali nnungi tetwalina ssente naye nga tufuna ekyokulya n'ekyokunywa nga tulina kye tukolawo mpola mpola. Naye mukazi wange yakeera ku makya n'agenda ebweru. Wagenda yasuula omwana nga nze kennyini natwala obuvunaanyizibwa naye ngamba nti omukazi olaba omuntu aba alina omukisa gwe gwayagala agezese muleke. Amazima nakwata omwana oyo nze kennyini kamwa koogera n'omukazi process nagiteekamu amaanyi kuba saagala kunyiza mukazi wange nali mwagala. Saamugamba nti genda ye yeeteekamu endowooza ne mugamba naye ng'omwana muto n'angamba leka ngende. Yaviira na wange kuba twakyankanamu naye ndaba nga ate abo abamuwanyo effort okuba nga afuluma. Nasirika n'akwata omwana afuluma naye ebweru n'afuluma omukazi n'afuluma ebweru by the way. Wafuluma nze kennyini namuvuga ne mutwala kampuni yamutwala n'agenda ebweru. We yagenda kamwa koogera nze kennyini nali na smartphone ng'omukazi talina nakwata simu yange smart nenjiwa omukazi n'agenda nasigala ku mapeesa. Naye jjukira embeera y'ebweru bangambanga nti omukazi wagenda ebweru omanye ebizibu bagamba bafiirayo bali bwe bati. Jjukira ye yalina WhatsApp nga nsina WhatsApp naye nkwatanga simu ko yatime omanyi okuba direct oteekako 50 olina omusindikira 5 nawe n'oteeka eno ku direct money n'okuba nakubanga simu we mubuuzaako olusente zibula. Jjukira nali sikola yandekera omwana wa myezi 9 point n'obutundutundu. Amazima nabeera awo nga nkola omwana amuleka mu nnyumba mu nenga nenkola katono nga ebirimu gyange bambi tijali nti obambi ndwa just katikitiki nenfunako abakozi naye nga n'embeera yange simbi. Kale by the way nabonaabona omwana n'embeera naye baganda bange omukazi teyansindikirako buyambi wadde nti oba omukazi musibanga yanteekamu akasente akatonotono n'angenda ebweru yaneerabira wadde kuba twateesa nti otuuka nsindikira ssente ng'ofunyeeyo ngule WhatsApp tube nga tukyatinga teyakikola. Naye amazima gakatona muguno wange mbonyeebonye naye omunsulidde wa myezi 9 n'obutundutundu otambudde ogenze otolusaze ofunye obusente otandise okumbonyaabonya bwoti otuuta omwana wange amazima otuuta omwana wange amazima ekisinza okunuma kuba omwana wange ensoma
Kitekyandibadde awo naye noddako n'onvuma maama wo taata ne banvuma ndi kasajja kaavu kakopi sina magezi siganye sina magezi ndi kakopi naye nammwe abazadde nange siyagalya kubeera mwavu nga mmwe we muli abagagga nkuli mwategeera nti muli bagagga muwala wamwe temwandi mulese n'agenda bweru mwandibadde mumuwa ssente n'agaggawa naye yabafudde kyemuli kyemutandise okunanga mulaba ensi eno ekyuka baganda bange ensi ekyuka nga mulaba esente zikola naye ze kyensaba baganda bange njagala bwenkanya ku mwana wange wate mukomyawo mwana wange omuwala ali bweru yabawadde oda omwana wange ne bamutwala bamunjigyeko n'amaanyi nga bwowulira nabadde siriwo omwana agenda kutandika ngenze kutwala ssente ku school fees ku ssomero mulese waka n'omuntu ngenze gwabeera naye waka ngenze okusanga omukazi akuta omwana wange bamututte we bamukwese kati nze kyenjagala nsaba mumpe ku magezi baganda bange alabaka vidiyo toseka nsaba ompa amagezi ongambe nkole ki omwana wange awezezza emyaka 3 atandise osoma atuuse bulungi atandise osoma bagamba obusomero bwemusomesezaamu bwa layisi bamututte mu mugabeeyi naye nga bulijjo abadde wansi tabadde tebamanyi waalya tamanyi waasula naye saaza kati kuba ayogera ne family etandise okuba n'amaanyi nti basobola okuba naye nze banimpadde omwana wange yali amanyirira ennaku ku sayidi y'omwami ono era ku sayidi y'omukyala omwami awadde points ze ezisoose nga zitegeerekeka yakwata ssente entono z'ayina n'ateeka mukazi we ne yeetala bakoze ku pasipooti akutte essimu ye ng'ey'ekisajja agimuwadde omukyala aleme kwebowanga zeeno e Bulaaya era ye ng'asuubira ajja kubeererawo mukyala we mu ngeri yonna mpaka ekintu gye banaakiggusa era omukyala yalekawo omwana nga wa myezi 9 n'amulekera omusajja n'abonaabona n'omwana eyalina bizinesi ze ng'akola takyakola anti alina okulabirira ezzadde omukyala bwe yatuuka e Bulaaya n'akwata ku ssente n'afuuka ekiteego n'afuuka omuteego n'afuuka walumbe n'afuuka olukokobe n'agaana okuddamu okuteeseganya n'omwami ate nga ye mukyala y'omu eyaleka bateesezza nti ngenda kukukwatako omwami kyatali contented nakyo era agambe ekisinza omuluma omukyala baatutte omwana ate ekirala famire emuzzeeko ye nga ye etandise okumussa wansi nawo eno yegenda okubeera pointi yange eri mwena abakyala abalekayo abaana ewaka n'abaagalwa teweekyangiranga ku muntu alina kyakkoledde era teweekyangiranga ku muntu akutegeera teweekyangiranga ku muntu afubye okulaba nti obeerawo embeera y'ekyeyo ffenna tugitegeera era nga ffenna abali ku kyero twetaagayo omuntu omwoyo asobola okuyimirira naffe in case of any problem ng'asobola okuyimirirawo n'alwana naawe ffenna abo abantu tubeetaaga era betuyayaanira okubeera nabo mu bulamu era ng'omuntu oyo asobola okuteekako ka airtime nakkubira n'akulaga nti embeera gy'olimu munnange ojja gisimatuka oli wamu nange naye ate gwe woomwejjako olw'okuba ofunye ate n'omwejjako mu ngeri embi tekitera kubeera kirungi jjukira gy'ova toyombye gy'otera okukola ki okudda ssente z'okoze ku kyeyo intono nnyo okutuuka gwe okukola abalabe kankaddemu ssente z'okoze ku kyeyo intono nnyo okutandika okukola abalabe kisingako n'okola ssente zo yadde nga toyagala zigaba n'ozisigaza ate era n'emikwano n'ogisigaza kijja kuba nga kikuyamba bw'oba wali toyagala kuyambako taata wa mwana wo it's understandable yakolera byalina okukolera yabikoleranga mukyala we gw'otuuse eno ozibusa amaaso tokyamwetaaga that is understandable naye jjukira mushiyalinga omwana tebyandiyingiddemu bafamire ye ate kujja kumalako omusajja mirembe kumuvuma bigambo bino nabiri oli asigala nga taata w'abaana bo era nga tekigenda kukyuka nti oyo bbaawo gwamuzaalamu omwana muyina abaana ye ate abantu mubeegendereze nnyo naddala mu abaana abava e Bulaaya abakola e Bulaaya mwegendereze okunyiiza abantu bazibu omuntu asobola okukomyayo n'akukola ekintu nga kigenda kukomyayo obulamu bwo bwonna so mwegendereze yenze Shila Adita kamanye ndowooza yo Katambi kaneeno mu comment section imbagalanyo.